Mukama abasasule bannange. Wandirwadde taata, wandirwadde munnange. Ekyokubiri tubasaba omuntu Mukama abasasule kuba munnange. Babona bebyentu nabireeta omutawaana. Bamutemye ne bamutta ku nnyumba ye. David Kasita bamuse. Malwo okwetegereza ayinza okuba nga naye mwali musibe nga ggwe oba nga bamuse. Mukyala ne mujja wano ne tugenda. Gwe nasoose okuga nti yingira mu nnyumba yammwe, nayingira mu nnyumba. Ennyumba erimu ebisenge bibiri eddiro lyokusatu. Kati nagamba asula eno. Kati ne tugenda. Twali tugenda mu kisenge. Nendaba omusaayi mu kisenge ky'omugenzi. Kati neeraliikirira ne ntya. Kati kwe kubikkula nga ndaba ku buliri kuliko gwe babisse. So muganda wange gwe basse. Nabadde n'akago kano nga bw'okalaba. Nembikkula bwenti akatimba ne bulangiti nagenze okulanga ndaba omuntu. Sikula mu mukono. Nembikkulira ddala. Nendaba nonna mu maaso nga bamutemye, ndaba nonna avulubanya omusaayi nekulinga kuli ku musaayi. Ne mubuuza mu nnyumba temulimu bintu birala bye batutte. Ngamba batutte ssente. Kati nadde enziza bwenti emabega nendaba embazi gye bakozesezza. Ate beriko omusaayi nemugambe ekyamazima tufunye okunyolwa kw'amaanyi nnyo kubanga ETTEMU lisusse mu kitundu. N'omuganda waffe ono Kasita David bwe yatemuddwa ate nga tutegeeza nti tebavudde wala naye nga ba mu kitundu. Kubanga ggulu yabadde mulamu nnyo ku makya ng'akola emirimu gye n'akawungeezi. Naye twewuunya okulaba ku makya bugenzi okukya ng'ate omusajja afudde essaawa zibadde ez'oku makya. So ETTEMU lino nze ndaba nti abatayagala kukola baagala nnyo okwesenza ebintu byaffe n'okutuukira obulamu bw'abantu okujja obwo babyeddize. Buli muntu yenna tugenza okutuukawo nga David bamuse. Naye nga nze munnamawulire w'omuluka gw'e Kayunga nsaba abantu abatakolekana na bannaabwe, abeekoosa ne bannaabwe babeere bantu balamu, bwakira ensonga bazitwale nga mb'amateeka baleme kuttanga bannaabwe. Nkirabyeko ng'ETTEMU lino mu butuufu litususseeko okujja okulaba munnaffe ng'attiddwa. Nkola mbi nnyo okutta munno n'oba ombanja ssente kiba tekyetaagisa kwegamba kukola kintu ng'ekyo. Omukazi agamba yakomyewo essaawa 6 nga bonna beebase. Ekintu kyaniko okutunoonyeza ntugamba obutemu bw'okutta omwami ono bulimu omukono gw'omukyalo ono abumanyiiko mu mbeera yonna. Bwe tugenze tukuŋŋaanyiriza era nze omu kubalagidde mukwate omukyalo ono nannyini maka gano ajja tuyamba otubuulira abasse ebba
kubanga abatemu tebazira bikozesebwa kutta muntu. Omugwa gwadde gwa mbuzi yawaka, embazi ebadde yawaka, twali kimu kye bakoze ate oluggi ne beerabira okuggalawo ku olwo omukazi byabyogera. Tiyatuusiddwako kinubule na kimu omukazi. Omusajja yekka yattiddwa. Ate atunyonyodde nti omusajja baamugye n'omutwala ebweru. Ffe tumusanze ku buliri kwali era yeebase ali bwereere. Talina kyalina. Baatemye butemi awo. Kitusobedde nnyo okunoonya ansa ki ekyassiza omulenzi ono. Naye nga kukuŋŋaanya ebyangu omukazi alina kyasirikidde kyamanyi. Kwe kumukwasa ab'amateeka bamutwale. Naye nvumirira ettemu eryo lyonna buli ekkobaana eryonna eryakoleddwa. Nsaba abatuuze bano bonna alina kyamanyi atuwe kyamanyi ku mwana ono. Twaga Abdulkarim nga ndi deputy OCCID Sembabule. Kino kibi nnyo ng'omukulu ono bw'ayogedde. Tukubiriza nnyo abantu nti ebintu bino nga ekintu nga kino nga kimaze okugwawo, pulizi mugezeeko nnyo akusoose okutuukawo sibawa akaguwa. Kituyamba nnyo nnyo ffe ng'ababuuliriza ku nsonga bwe tuleeta embwa yaffe eyinza okubako kyetuyamba. Fonna twakubye amasimu ne batutegeeza nti omukyala bamusumuluddeyo dda n'abantu bayingiddeyo dda mu nyumba. Kati embwa bwebezze kyekola etandikira naawe kati awo tuba situna kitufunye. Oyina amawulire gonna agasobola okutuyamba gatali mu kuwaayiriza, please mutuyambe bannaffe. Mutuwe amawulire ago mu kyama, mutwale amawulire ago ku mukulembeze ng'ono, abakulembeze osi waffe wuno waali okumpi wano, mumutegeeze. Banaye mumubuulire ajja tubuulira bulungi. Bano bali professional babimanyi ebyokola ne bakulembeze babitegeera. So please mutuyambe. Titusobola kuleka muganda waffe ono kugenda bwatu nga bamuse bannaye. Bamuse bubi nnyo. Akabazi mukalabi.